okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Chocolate girl, wakatake take take. Chocolate girl, beautiful and serious. Era wetu enkuza kuneganti banango serious. Abali mu Sawumu, abali mu Ramadan, tugamba nti Ramadan Karim, ne tugamba nti Assalamu alaikum. Ekibo kitwazo tolaba bwe kinatera okugwako. Wewe wenyewe balire ddala mukwano kusiba. Nze Sharita okubanga kutuusako programu eno ey'okwanjula n'embaga wane ku Delta TV. Tukole buli Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu. Era nga sinaba kutwala wala nkujjukizako nti yo Sunday wedde twasobola okubanga tukutuusako okwanjula kw'abanaffe ababeera mu America. Omukyala ye Harriet Nalmanzi ate omwami ye Eddie Mukwaya. Walaba omukyala bwe yayimbira omwami w'ebinyuma. Omwami wamulaba bwe yagira mu personalized number plate banange beeyagala bansanyusa. Ate bwe twavaayo mukwano ne tukutuusako embaga y'abagaga b'omu Kampala. Omwami ye SMK naye nga manya ge ye Muhammad Kawalya aleeta mipiira. Ate omukyala ye Naira Namuddu mukyala wa Nkima. Mukyala wa Nkima emikisa alina mingi n'omwami Tobola yamukuba embaga mu Range Rover Sport ne bayita mu Kampala nga bagenda bagaba ekintu. Bambi kyali kyakabi nnyo mu kiriko eyo. Olwaliro of course tiina emikolo gyaffe ebiri, tiina okwanjula n'okwanjula. Okitegeera kakati nga tinakutwala wala nnyo kugamba nti mukwano bw'oba oyagala changing dresses, gowns ne mid dresses olina ogenda ku dduuka limu lyokka liri mu Kampala wali eri Kamukamu Plaza era ng'edduuka eryo baliyita City Bridals. City Bridals alina gowns, alina changing dresses, alina mid dresses. Aine motoka z'abagole ezipangisibwa namwe abakola wedding cards azibakolera era nga ali Kamukamu Plaza edduuka namba GF 34 kuba essimu ya City Bridals ogirina ate bw'ova ku City Bridals jangu Sharita's Hair Clinic eyo ye saluni ekyasinze okukola ku bagole ze tondaba enviiri tondaba ka makeup tondaba enjala Sharita's Hair Clinic tusomesa n'abo abaagala okuyiga enviiri ate era nga mukwano naawe omugole totya tebakutiisa saluni ekyasinze okukola ku bagole jangu otuukeyo nawe ofune omukisa tukoleko naffe tufune omukisa era okukolako tuli ku Nasa Road ku dduuka ogoba ku kizimbe walinga eddwaliro lya KCCA mwebale nnyo mikwano mwenna engato zino mukwano era nyongera okugamba obutugato bwe tutyo omulembe otujja ku Kato Sale Center. Kato Sale Center ali ku Skylight Shopping Arcade. Ladies and gentlemen, let me walk with you tugende ffenna mpaka ekyengera kazinga mu maka g'omugenzi Nsubuga. Era ng'eyo gye tugenda okulaba omukyala Nalwanga Shalwa aludde n'omwami we bakwatagana beetegeera omwami we ye Abdul Rashid Lutalo ne bagambye ffe tetuyingira kisiibo nga tuli mu kibi bwe batyo ne bakola okwanjula era ne bawoowebwa. Mukolo gwawe gwadde omulungi omwami yayambadde bulungi yabadde n'omusirikale amukuuma abaana bonna ab'ewaka balina imaani naye omuziki bagutegeera baleesiso eyasinze okona omuziki nakawere yadde wanaku 3 naye ku mukolo gwa muganda eyagaye mwana waffe kyotukoze kyo tuleetera omwami leka tukusanyukireko omukyala yakolebwako makeup Sharita's Hair Clinic era naye yafulumye ngalabise bulungi nga yeebikiridde naye nga kanyumye kashalwa kankutuuseko omukolo gwo abantu beekyengera mwebale kunsanyukira mbaagala nnyo katulaba omukolo gwo. This is for you. This is for you, beautiful. Assalamu alaikum omulabi wa Delta TV era twongera okukwagaliza Ramadan ennungi ne tugamba nti Ramadan Karim era nga mu kaseera kano tulikyengera kazinga tutandise n'entimba ey'omulembe omukyala Shalwa gye yalonze ku mukolo gwe nga yanjula omulungi kati nnina kuma anjagala nga bwe ndi ate nga tanyoma baby ono wampisa tuze munda engoye era bazipanze bulungi nnyo ng'engoye z'omugole bwe zibeera ziri bazitegeka ono gwe nnonze yamanyi omukwano Sharita's Hair Clinic yeri mukola ku mugole ng'era wadde yeebikiridde twamukozeeko enjala era ne ka makeup ne tukakuuma nga kati olunaku lwonna omulungi awese ekiti
Kabaka babasizaamu ekitiibwa era nga bwe basoose okufaako mu kuwa emmere anti bambi obudde babukutte bulungi enteekateeka nebeera nnungi kubanga buli omu afuna ak'okulya. Sigenda kweswaza ofunye omusajja omulungi atagenda mukudaaza ni wampisa ntya Katonda. Agawudde mubabadde ne Juice ow'omulembe nga Juice ono teyabadde wabakoboka wabula n'abataka teekateeka yabadde nnungi. Abantu nga bakwagadde nnyo. Nasanyuse bambi engeri abantu bano gye basanyuseemu nga bandabye ne bannyaniriza bulungi. Mwebale nnyo abantu b'Ekyengera nange mbagala nnyo. Abako batuuse era nga batuuse mu budde era nga mu kuyingira basoose na kuyimba kitiibwa kya Buganda anti omukolo gwa buwangwa ate nga guli mu Buganda mu bantu baffe Abaganda. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Yadde nga maka gano masiraamu naye ate n'empisa bazirina nnyo era ng'eddiini gy'osooka okulaba ogenda giraba, eddiini n'empisa by'ogenda okulaba mu mukolo guno ng'abaana baziba ebikkiridde bulungi nnyo ate era nga n'essanyu lyabadde lingi ddala. Abaana mbayire engalo ez'amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otyo muwala wange yakulembedde banno ekyamazima kambi mwe Namutambwa olwogero bakakasizza nti abantu mubasanze mu mbeera nnungi si we guli? Taata babadde mu mbeera nnungi okuggyako abantu nga babiri. Otyo abantu abo babiri omu abadde mulwadde wa tokative. Mumukoze mutya? Ne tumufunira IV eya microphone. Mumuwe engalo ez'amaanyi. Ate omulala ye taata tuseeko naye tukubidde Dr. Sharo ali mukubajja. Abaana mbawe engalo ez'amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu ogiwulidde toyinza mwebaza n'akuwa ekintu n'akwebaza n'omugamba eradde basebo eradde bannyabo mukuliko amakubo basebo Tuze tutudde. ya tebagasanze embuzi bukyagendo tugalima mukuliko amakubo bannyabo naye waye kankubuuze Base beekolako abakazi tebeekomako Sawa,
Abaana nga baweddeyo ate senga yabadde alina okujja atulage omugolo omwami. Bw'atyo omwami yagiddwayo ng'ayambadde bbulu etegeeza omukwano eri omukyala we. Koze nga atalina myaka bakuwa engalo ng'okkirira otyo. Mwanyinaze mukwasa akazinda lwe twogeraganya obuuyi obwo. Olira engalo ez'amaanyi kati muteeke mu bakimuli ab'effumbe. Abange tuwewo engalo abawerekedde omwana mulenzi oyo. Kono gw'okwanjula si kulani nti tekyuka. Ate tutaasa budde. Ate era ssebo wetegereza abakyala bonna abali wano basanyufu. Mwanyinaze mukwasa akazindaalo. Mwanyinaze senga w'abaana. Nakwasa Shaluwa omuteeketeeke. Wamuteekateeka bulungi. Wayise n'enjaali wa ku mugugu. Genda ondeetere Shaluwa. Shaluwa Black Beauty yafulumye era nga naye okwongera okukkatiriza eddiini n'empisa ebiri mu maka gaabwe yafulumye nga yeebikkiridde bulungi. Sharita's Hair Clinic yabadde amukozeeko make-up ali simple nga bwe yabadde amwagala bw'atyo n'afuluma okusinkana omwami we.
okukwatagana n'omwami yateddemu ka blue ne bakwatagana tebakwataganye mu kwambala kokka ne ka feesi oyinza okulowooza baaluganda. Select again ako muziro. Otyo kati mulange Shalwa jagala okyuke ovire ku bantu abatudde obu engulu eri abatakansi bawubire kuba kwengaleeza amaanyi ekyengulu. Otyo olire engaleeza Shalwa bawubireko guno omukolo gugo olire engaleeza amaanyi. Shalwa wubirako abantu bali wubirako omwana mulenzi oli gyatudde gyotunudde bawubire kuba kwengaleeza amaanyi. Shalwa ab'emmamba batudde kyemmanga eno bawubireko bakuwa engalo n'emiziro egy'amaanyi. Selector Sumulla. Abange engalo wolera wolera Shalwa ng'akkerera abange okyala bw'okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo